olunaku olwaleero neeyongedde okukikkiriza n'okikkaatiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine he's the greatest and biggest threat Museveni has ever met. Kyekirooto ekyentiisa Museveni yali asisinkanye ekisinga mu nsi yonna yonna katyanga abaawo. Remember Museveni is a general. Olwaleero nyongedde okikkaatiriza n'okikkiriza. Oli ku Kali Lugambo Pro Max bampita Simple MC giteekeko share ndukuwe. Zaid Lighting Store tukutuusaako amataala gonna gwetaaze ettaala erya buli kika kuba ku nnamba ezo wansi tubeere nga tukusaavinga. Lwaki njogedde bwe ntyo kati vidiyo esimbudde? Bobi Wine ayina different personalities. There is Bobi Wine omuyimbi, there is Bobi Wine munnabyabufuzi, there is Bobi Wine omusajja Omuganda. Kati Museveni yasooka n'atya Bobi Wine as an artist. Okategedde? Kati n'alyoka asisinkana Bobi Wine as a politician. Amufukidde akayinja mu ngatto. Kati another threat is Bobi Wine as a Muganda, omusajja Omuganda. Lwaki njogedde bwentyo kati ntandise video njagala ogitambuze bampita Simple MC Kali Lugambo Pro Max. Omutunzi w'amataala ku Zaid Lighting Store. Vuga video naye bamudane mumpagire kuba ku nnamba eyo tukutuuseeko amataala gonna sitting room, dining, bedroom, oyina apartments, oyina somero, oyina restaurant, oyina boutique, tugayina tuyina agasola, security lights, kekereza amasannyalaze ng'okozesa amataala gaffe ku Zaid Lighting Store. Kati vuga video. Olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo, Obwakabaka bwa Buganda bubadde busanyufu okuba nti bakubye eriiso ku mpologoma ebbiri. Waliwo empologoma enkulu n'empologoma ento. Ssabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ne Ssemakookiro. Abo bo abantu olubalabako basensebuka. Okategedde. Olwaleero babadde ku birthday run. Ebikujjuko by'okujaguza n'okucelebrating amazaalibwa ga baffe Ssabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi byatandise n'emisinde enkya ya leero. One of the most attended events in the history of Uganda ever. Buli we bayita emisinde gya Kabaka bassebo ne bannyabo, abantu bagula kits balwanira nwanire. Olunaku lwaleero wabukezezza nkokola mu Lubiri Emmengo okucelebrating amawulire. Oli ajja kugamba Simple kati Bobi Wine agirawo mweno story bannaye nzija kakkana ngenda tutuukawo. Era Ssabasajja Kabaka nga bulijjo kabadde kalombolomboke this time round babadde bamulinze because emisinde ejaggwa Ssabasajja Kabaka teyasobola simbula Baganda olw'ensonga embeera gye yali mukosefu. This time round bassebo ne bannyabo Ssabasajja Kabaka alabiseko bannaye ng'alabika bulungi. Ndabye Abaganda nga baffe essanyu. But ladies and gentlemen, lwaki ngambye nti Bobi Wine omusajja Omuganda afuuse the greatest threat of Museveni is this. Ssabasajja Kabaka nyongera okumusaba awangalire ddala. A day before olunaku lw'eggulo bassebo ne bannyabo, police n'amagye bayisizza ekiragiro order. Negwe ka Bobi Wine. Bobi Wine, you a man. Police bans Bobi Wine NUP slogans from Kabaka's birthday run. The password is the 2026 Kabaka birthday run kit. Don't write anything on it. Wear it as you bought it. No names, no political party, symbol,
you will be turned away if you do it. Bagambye tebakkiriza sirogani yonna mu misinde gya Kabaka. Eno oda yafulumye jjo. Toyina kuwandikako linnya lya Bobi Wine, toyina kuwandika kakina NUP, toyina kuleeta kintu kyonna kyekuusisa ku NUP mu misinde gya Buganda. Naye bano abasajja ne beerabira nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine musajja Muganda first and foremost, ate ye mubanda wa Kabaka secondly. Ne beerabira ekirala nti National Platform amakanda gayo oba amaka gaayo amakulu gasangibwa Kyaddondo, essaza lya Ssabasajja Kabaka eririmu olubiri lwe, eririmu ebimu ku bizimbe ebisinga okuba eby'amaanyi ebya Buganda kye beerabidde. Now ne beerabira ekirala nti emisinde gya Kabaka gisponsoringibwa ebintu ebimu Kyagulanyi naye atuka ekiseera wallahi nga tabirinaako control. Many people laba basajja bamu nga bayomba bagamba nti Bobi Wine atuma abantu, avuma abantu, Bobi Wine akola baki. There are some things that happen nga Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine wallahi billahi tallahi tabirinaako control. Nga bihappeninga bo happenings Katonda yakiteekateeka bw'atyo. Kati Bobi Wine talina control kuba nti emisinde gya Ssabasajja Kabaka birthday run giri sponsored by Airtel. Ekyo takirinaako control. Ate nga Airtel theme color yaayo is red. Gwe newokera ku makya n'ogamba nti obaninze abantu okuwandiika ebigambo ku ssaati zaabwe oba omala biseera. Olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo abasajja bakebedde abaana abayingira birthday run. Babakebedde nga bwe bakusanga busanzi nga munda olinamu ka t-shirt akaliko Bobi Wine gwe tebakukkiriza yingira unless ng'okajjiddemu awo. Naye bassebo ne bannyabo ne beerabira nti Bobi Wine ye takirinaako na buzibu era talina muntu gwasobola kera kumakya tuma n'agamba nti genda okukola ensasage mu gundi. But ladies and gentlemen, this is what happened olunaku olwaleero. Abantu nga banekaanekanye bambadde red. N'omuntu abadde azze n'ambuleera babadde bamugaana oyingira nayo. Bassebo ne bannyabo. Naye bagamba nti omukisa osobola oguggalira emiryango naye ne guwaganya ne guyita mu kamooli. Kati one of the things behind what I've realized mu nsonga eno, abasajja bano eno bakyalina okutya. They have tried so much okulaba nga baziyiza love ya Bobi Wine abantu gye bamulinako. Kati nze ekisinza okummalamu amaanyi n'okunnewunyisa n'okunnennyamiza kwe kuba nti abasajja bano batuuse ku extent egaana abantu ba Buganda, egaana abaana ba Buganda okumentioninga erinnya ly'omusajja Omuganda, musajja wa Kabaka Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Because for the very many years Uganda ebadde erudde ofuna opposition leader ow'embavu nga Muganda. It is Kyagulanyi. Nkulaga threat okutya regime ya Museveni kweyina ku Buganda. It was not by coincidence until the first president of Uganda was a Muganda, and more so a Muganda king, Sir Edward Luwangula Muteesa. It was not by coincidence. Zali nteekateeka za Mukama Katonda. Because bagamba nti obwakabaka bwa Buganda bwe bwafuula Uganda kyeri yemu ku nsonga lwaki Uganda yava mu linnya Buganda. Woba wasoma ku history Gwanda baba netemunkooya tambuza video woba ondaba kali Lugambo Pro Max bampita simple. Remember, bino ebintu tebyali byakwejala by'okuba nti Kabaka wa Buganda ye yayita abazungu bajje wano
era Uganda neva mu Buganda. It is not by coincidence, it is by design okubanga parliament y'eggwanga Uganda eri wano mu Buganda. It is not by coincidence, it is a design okubanga capital city ya Uganda is in Buganda. Kati gwe ssebo oba nnya bandaba okubanga right now omusajja asuza Museveni nga yeetakula Muganda. It is not by coincidence, no. Ezo nteekateeka za Mukama Katonda. Era ekintu ekimu ku byotasobola lwanisa newookola otya n'ogamba abantu temwambala ngoye za Kyagulanyi temukola ki, era wabaayo akantu akawaganya omukisa ogumu oyinza ogukwata naye ne guwaganya ne guyita mu kamooli pa nga Airtel yesponsalinga Kabaka birthday run, abaana ne banekaaneka na mu redi nga banyumye. Ekibadde wali babaganya oyingira ne kits eziraga NUP naye tebabakutte kuba operatinga munda ne babajjamu ebigambo bya NUP. Abaana ade bayimba Bobi n'akadodi bakaweze, abaana bakayimbye buyimbi. Tugenda tuuka ekiseera mu mutuufu bino biswaza naye nga bya ddala biswaza. Ogaana abagaana osuusuuta omuganda mu event ya Buganda, oyagala bayimbe Runyankole, oyagala bayimbe Runyarwanda, Lulango. It is very absurd. Naye abaana Katonda ayina engeri gy'akolamu ebintu. Nkuzaako emabega abasajja bano baatuuka ekiseera nga n'emipiira omupiira bateekawo embeera. Kyagulanyi alina ekintu kyakoze mu ggwanga Uganda alabisizza ensi eno. Wallahi enkuuka one of the events Abaganda ze babadde bettanira baatuuka ekiseera okuteekawo embeera eyaleetera n'abantu okukyawa enkuuka. Enkuuka it was not by coincidence okuba nti yali sponsored by Airtel. No, it was designed. Katonda oba oliawo yakiteekateeka bw'atyo naye ne baagala okuva ku nteekateeka za Katonda. Enkuuka y'omwaka oguwedde wallahi MTN yagisponsoringa. MTN is zero. Abantu bashining away from that event. Bashining. Kati omu bamwagala okukakasa bassebo ne bannyabo abakulu abali emmengo abatambulira wansi w'empale z'abakulu banene aba gavumenti. Wemba mwagala okukakasa nti Abaganda banyiivu mukere ku makya emisinde egyo mugiwe MTN ebenga yegiteekateeka kiti zibe za yero mugambe nti kiti za 15,000 mugenda kakasa Abaganda. Mugenda kakasa omukisa guba nga gwazze ne bwoggala enzigi guyina we guyita guwaganya ne guyita mu kamooli. Amanya bampita simple kali Lugambo Pro Max akategedde vuga video. Nkulisayo mwena abava mu misinde gya Kabaka era ebikujjuko bitandise. Teweewuunya nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayinza obutaddamu kwatendinga mukolo gwa Buganda. Tokyewuunya lwansonga batya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okubeera in the same vicinity ne Ssabasajja Kabaka kyekimu ku bintu Museveni byatya mu nsi muno. Tasobola nakikkiriza. Si kyo nti bakiriddamu n'okubaawo. We last saw them ku mipiira gy'amasaza. Naye nekyaliwo mwakiraba bagezo oteekawo okuziyiza okwenjawulo. Naye era amasannyalaze gaawulikika nga mu butuufu empologomeze. Bassebo ne bannyabo abatulaba ku mukutu. Nyongera obbajjukiza. Ndi mwewombeefu. N'obwembofu obw'ekitalo. Muganda wange, kyali wange, mama wange andaba bannaye mujje mutuwagire ku Zaid Lighting Store. Tuyina amataala aga buli kika. Yes, we have all lights. Oyagala ttaala za bweru security lights weziri. Oyagala za mu nnyumba weziri. Oyagala compound lights beautifying a compound. Bassebo ne bannyabo tuziina. Ate tuyina n'abakugu abasobola ozissaayo to beautify your place. Nja kusanyuka nnyo bannaye bassebo ne bannyabo wiiki eno bansuubiza abantu bakuga amasimu mugakubye mwebale nnyo ne mutusuubiza nti wiiki eno wiiki nina orders nga 20 sofa ze bansuubiza
ne bangamba simple weekend otujja nze mpandiika nsaba Allah banaye abawe ssente mujje munguleka amataala Mukama Katonda abankumira takumira mpeera nsigadde simple MC Kali Lugambo Pro Max kati givuge